mu mawulire ge tuyinawo wetwogerera nga si birungi oluvannyuma lwa Alex Waiswa Mufumbiro amyuka omwogezi w'ekibiina kya NUP wamu ne Sauda Madada okubeera nga kooti ey'ekawempe basindise eruzira gye bagenda okubeera paka ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi ogw'omwenda omwaka 2025 nga kwolwo lwe bajja okuleetebwa babeere nga basaba kye bayita bail oba bail application yaabwe ejja kuba ewulirwa ng'ennaku z'omwezi 29 kitegeeza bagenze ku rimandi okubeera eruzira beebakeyo paka ng'ennaku z'omwezi 29 omusango gubavunaanibwa gwe musango gwe gumu era kigambibwa nti babatadde ku fayiro y'emu okuli Eddie Mutwe okuli Akireo Kivumbi okuli Bobby Giant kakati kwe batadde Sauda Madada wamu ne Alex Waiswa Mufumbiro era ekibiina ekya National Unity Platform kifulumiza official statement giwulirize. This afternoon, our deputy spokesperson Alex Waiswa Mufumbiro and Comrade Sauda Madada were arraigned before the Kanyanya court and slapped with trumped up charges of unlawful drilling and fixed on the same charge sheet as Comrade Eddie Mutwe, Akireo Kivumbi, Tasi Calvin, Stroke Bobby Giant and 4 others. Nti Alex Waiswa Mufumbiro ne Sauda Madada nga bwe nkugambye basindikiddwa kwa rimanda eruzira beebakeyo paka ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi guno gwennyini ogw'omwenda omwaka 2025 ku misango gye bayise unlawful drilling mbwebwe bye baakola kyenakugambye ekya parade eyakubibwa ku kitebe ekya National Unity Platform naye ate toweerabira nti Waiswa Mufumbiro naye yali omu ku abo bataaliwo nga kyekimu ne Tasi Calvin ye yaliwo Akireo Kivumbi teyaliiwo wabula abasinga obungi bateekeddwa ku charge sheet y'emu kwayo charge sheet kuliko Eddie Mutwe Akireo Kivumbi Tasi Calvin ba Bobby Giant mbona abalala bana kati nga kwaba abalala abana kwogatta bana ababiri okuli Sauda Madada ne Alex Waiswa Mufumbiro nabo bagattiddwa ku charge sheet y'emu njagala owulirize bulungi nnyo abamu ku abo wetwogerera nga bolede baliruzira era nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde ne Nubian Lee wamu ne Secretary General babadde ruzira wetukoledde akatambi kano babadde bakaveruzira okubeera nga bachekinga kwabo nga bwengenda okugamba ekibiina kya NUP kigasseeko nga kigamba they were eventually remanded to Luzira prison until 29th when their bail application will be entertained. Nti bano babasindise ku rimande eruzira ababiri Sauda Madada ne Waiswa Mufumbiro babeereyo paka nga 29 omwezi guno gwennyini ogw'omwenda kwolwo nga bail application yaabwe lwejja okutandika ogenda maaso n'okubanga ewulirwa. We strongly condemn the gross right violations by the criminal regime and the hostile manner in which our comrades are brutally roughed off and unjustly detained. Ekibiina kya NUP nga kivumirira bino byonna n'engeri gye baakwatiddwamu n'egimu ku misango egyo egigambibwa okuba nti gibateereddwako nga gyakimpatiira. Waiswa Mufumbiro njagala okutegeeza gwampuliriza omulamuzi agimusomedde wabula mu mbeera ey'obuvumo bw'ekika ekyawaggulu nga bwe walabye era nga bwogenda okulaba mu katambi. Waiswa Mufumbiro agaanye okwentataininga bino era agaanye okuba omugonvu oba omukkakkamu. Waiswa Mufumbiro abategeezezza nti ye ne muba mwagala kumutta muli baddembe okukikola wabula muyiiya bayiiya. Waiswa Mufumbiro akoze atadde embeera mu kooti ereetedde n'abamu ku bannankyukakyuka okwebuuza nti ddala omusajja ono nga mugumu nnyo ekintu ekitalabikangako naddala mu bantu abasinga obungi baba bakwatiddwa tebatera kweyisa mu mbeera eno. Waiswa Mufumbiro abagambye bwe kuba kunzita mujja kunzita ate sigenda kulekerawo bwe waba nga waliwo ekinkwasizza kasita kiba nga si musango nga nze nkimanyi si musango nja kgenda mu maaso n'okuba nga ngenda mu maaso nakyo. With its because you're going to come back here as a victim on defense and you're going to keep saying there was no, then we start affidavits of service, then we go through that where the state will produce these documents and if any that because they should know that going to verify. Yes, so what this schedule as noted. But this case also has a date that is already fixed for it. So I will stand on the same date. So that I can handle this issue, not in pieces, but as a whole, as for now.
Because it has a further date, I will stand by that date. Because court also has a schedule and we follow that schedule. Instead of this meeting this case, allow me to stay on the 29th of this month for the state to reply. And as to the state has a right to reply vis-a-vis the verification. Even without verification, the state is accorded their right to reply to this application, which I do not have at stand as of now, and there is no reply to this application by the state. So that day we are being advised to report back. Our initial prayers, Senior Counsel Evans, that in the event that there are any affidavits, true. they are to file. They should come earlier. Because they are going to give a deadline for the state to have, so that they can have. Maybe to ask when would you, because I'm going to get issues of service, which I know, and I want clarity on that. Allow us to use the same. My side is your side, so that you can be sure of the date. Of course, this case is a special case on its own. By the 25th. Embeera bwetyo bwebadde mu kooti ekanyanyanga Alex Owais Omufumbiro bamusindika eruzira wabula Joel Ssenyonyi n'abamu ku bannankyukakyuka abalala bagamba nti newankubadde nga beekweka mu kya parade. Joel Ssenyonyi agamba nti ekigendererwa ky'abakulu bano okubeera nga bakwata abantu baabwe abawagizi baabwe omuli n'abakulembeza bali ku mutendera nga Owais Omufumbiro. Ssenyonyi agamba ye nga leader of opposition ate nga ye mwogezi w'ekibiina Owais Omufumbiro gw'amyuka agamba nti ekigendererwa kyakubakeereyesa. Jjukira abasinga obungi ba candidates abasinga obungi balwanyi mu kibiina kino ekya NUP nti kati abasajja bwe bakola kino ekyokubeera nga babakwata bababuzaawo ne babamalira obudde mu makooti agamba nti obudde bwe bandibadde bamala ku ground nga basaggula obululu obudde bwe bandibadde bamala nga bagenda maaso n'okutegeeza abantu enjiri eya protest vote nga bwe bagamba kigambibwa okuba nti ekigendererwa ky'abakulu ab'obuyinza oba n'amakooti n'amakomera n'abalala bonna bagenderedde okulaba nga babapondoosa okubakeereyesa n'okubatwalira obudde obusinga obungi babeere nga babumala mu makooti babumala mu kugenda luzira kulambula basibe ekifo kye bandibadde bagenda ku activities endala oba oliawo ezigenda okuyamba ekibiina n'enkyukakyuka ne struggle yonna nga bweyina okuba ng'etambula ekigendererwa bagamba nti kyakubazza mabega obudde bwandibadde bugenda ku ground babeere nga babumalira mu makooti. Yes, the state is doing these things, keep arresting our people. We always have got to come to court instead of doing other things, to derail us and so on. But we will not tire in fighting for the freedom of our people, regardless who. And that's why we are here. You clearly see it in the semantics being played by the state attorney. There's one particular one called Sharon Sarah Nambuya. No professional courtesy at all. I think they told her, look, if you want to be promoted from the small position that you occupy currently, I think she's a junior state attorney, she calls herself senior. I think they told her, if you want to be promoted, you go and just be quarreling, show that you're more NRM than those who started the NRM. Please have some professional courtesy. She is actually failing to do her job, and that's why she's saying, I require a month or two to go and verify a national ID that is issued by the government of Uganda, and then she's now getting into other things. We hear she's the one ordering for the arrest of some of our people here. You know, just police, you pick that one, pick the other. Nambuya needs to calm down. If she requires a promotion from the small office she occupies, just do the right thing. Maybe the Judicial Service Commission will recommend you to be promoted or that kind of thing. What's clear, as we have said severally, is that this is not prosecution, it is persecution. Alex Owais was arrested, and then they began fumbling around. What offense do we charge him with? Unlawful drilling? But then on that day was not at Kavule. Let's now scamper around and look for something. They are on a fishing expedition. We have seen this persecution before. It's not going to bog us down. Not at all. And as you can see, the detainees are strong because they know they are innocent. We'll keep fighting on. If they think they'll derail us now that we are into campaigns and so on, yes, we'll do the campaigning even as we fight for the freedom of our colleagues. Yes, oyo ye mwogezi w'ekibiina ekya National Unity Platform anyiddwa nga Joel Ssenyonyi naye nkugambye mu bigambo byagambye agamba nti ekigendererwa kya kubakeereyesa obudde bwe bandibadde bamala
baberenga babumala mu makooti. Kyokka bibadde bikyali bwe bityo ne tufuna amawulire nti ate Sserunkuma John Bosco Kanakambata, mpuliriza bulungi, Sserunkuma John Bosco Kanakambata eyawebwa kadi y'ekibiina kya NUP ku kifo ky'obwa meeya Nansana Municipality agenze ku kakiiko ka Electoral Commission era ebimu ku bintu ebibadde byalabikiddeko mu kwewandiisa mu kunominating abamu ku bakandidate b'ekibiina kya NUP bizzeemu ne birabika. Tetulegedde ekigendererwa kibadde ki? Sserunkuma John Bosco abakulu bamugambye nti emikono gy'oleese ng'ebimu ku bisaanyizo bye twetaaga wano kakiiko k'ebyokulonda twagala nga giriko sitampu y'ekibiina kyo. Baagala signatures Sserunkuma John Bosco zalina okuleeta za presentinga ng'abantu abamusemba zirina okubaako sitampu ey'ekibiina kya NUP. Ekigendererwa kye kiri Joel Ssenyo nkyayogeddeko either kubakeereyesa obudde bwe bandibadde bamala mu kugenda ku ground obudde babumale mu kwewozaako babumale mu kwetereza n'ebintu ebirala ebifaanana bwe bityo. Sserunkuma John Bosco Kanakambata, a man LC5 councillor. I represent the people of Nansana Westward to Oxford District. I'm a human rights defender. I stand here today as a nominee of the 2026 election mayoral race to represent the people of Nansana municipality. I'm so ready to represent my people, however much we are facing difficulties here in the process of the election. I want to assure the people of Nansana that we are going to overcome the process and we are going to come out as winners right from this starting date. We are so prepared to serve you, my people. Everyone knows that I'm coming from the most difficult life. I come from third class life. And those are the people, I understand their challenges and whatever they go through. My promise to them and my prayer to them is that I'm going to deal with issues of overtaxation in their lifestyle, in their businesses, and I'm sure that will be my first priority as I serve them. Then the issue of property rate, I know whatever you guys are going through. The challenge I'm facing here is that they called for signature, we wrote signature, and then they called for stamp. We wrote stamp, so they are playing us around, but we are going to overcome and hopefully we shall get out winners. Of course, they need stamp of the party where we even think it is not necessary, but we have fulfilled already whatever they asked for, and I'm sure we're gonna raise winners. Ekigendererwa kyakubalemesa kubakeereyesa n'ebintu ebirala ebyekuusa ku ebyo bye tutamanyi naye nga byogeddwa mu butambi bw'owulidde ne bwogera maaso n'okubanga owulira era nga kigambibwa nti yembeera yeemu eri ku Alex Waiswa Mufumbiro. Jjukira Mufumbiro candidate era nga Waiswa Mufumbiro yeesimbyewo ku kifo ky'omubaka mu Parliament agenda okukiikirira constituency emanyiddwa nga Nakawa East ewabadde Ronald Nsubuga bali mwezo. Waiswa Mufumbiro yagenda okuddayo kati obudde Waiswa Mufumbiro bwe yandimaze ng'ali ku ground anoonya kalulu oba ayigiriza abantu njiri ya protest vote obudde agenda kubumala ali mu makooti kwewozaako kulaba nga atadde eno n'eri kusaba beyiro n'ebintu ebirala bifaanana bwe bityo newankubadde nga ye Waiswa Mufumbiro alabisenga atagenda kubeera nga apondooka oba alabisenga nga atali muntu wa kuvunnama. Era nkugambye ebigambo Alex Waiswa Mufumbiro byayogedde n'embeera gy'ataddewo ne bannankyukakyuka bennyini ebeewunyisizza nti kaakati wano wekibanga ekigendererwa kyakubatiisatiisa kirabika nga keekadde kituuka ekiseera ky'okutiisatiisa kibeere nga kiweddewo. Buno obusajja bwakutta omusoga eyeekooyera edda abugambye oba munzita nze mpagira Kyagulanyi mugumu. Leka nkubuulireko Museveni ebyokukwata abantu wonookitegeerera nti eyo yafuuka old fashion. Bannayuganda baabimanyiira wabibamanyiiza nnyo kati sawa zino balaba biri used. Kati kikyogenda okukozesa obbatiisa kutta otugumbudde nga bannaawe nga balaba bwe bati bakimanyi gwe abakutta oli mutemu naye owulira obugumu bwe boogeza obuwulira obuvumu obwo. Kankubuulireko emabegako wali eri twawanikanga firigundi ne tumala emyaka nga tuli mu firigundi paka we twakitegeera nti tuli mu geemu zo tuzinira ku ngoma zo. Kati saawa zino ogenda kutuuka nga gwe ino zinirako ku ngoma zaffe tukukubire kwa mapiyano tulabe oba onoosobola okukola ki. Onoosobolaga amagumba oba oganaasobola okukongojja mapiyano. Nkubuulira leka nkubuulira oli mu kutestinga amazzi oteekayo akati ne kaggwerayo n'osibako kanne waako ne kaggwerayo oyagala kulaba buwanvu bw'amazzi wonootegeerera nti ago tosobola gawugiramu obudde bujja kuba bugenzeze. Nkubuulira
bannayuganda njagala mukitegeere kino mu luno olutalo time ya protestive vote tetuyina komanda kubanga Museveni ajja kulowooza okukwata abakulembeze bonna ffe tubeerawo nga betulinze mu protestive vote ffe tetulinda yeffe bakomanda bannayuganda ebizibu byo Museveni byakutuusizzaako bye bikuvuga okubeerako nekyokola so si kubeerako nti simanyi tulinda gundi atulagire simanyi gundi alina otulagira nkubuulira Museveni kano tayinza kukawona ekirala tebakulimba mbw'olina okubeerako ne woolina okuŋŋaanira tayimu y'okusituka bw'otandikanga okusituka buli omu asitukire mu kifo kye soke muwere mujjule temumala okujjula musonge gye mwagala okugenda leka nkubuulireko tetuyina lokationi nti weewano anti buli woyogerawo nti wano wetukuŋŋaanira nga Museveni ateekawo amagye nga Museveni ayiwawo poliisi na biki leka nkubuulireko tayina security esobola mmukuuma nga ya Uganda yonna ekyo nkikubuulira yensonga lwaki yatidde n'akugamba to protect the gains kyategeeza nti mwenna muveeyo mujje tweyambe tugenda yes naye tasobola kukolera statement ekanga ate balala beebase kubanga bajja kwegatta ate kubagenda omulwanyisa yensonga lwaki asigala akugumya n'okulaga nti ye mugumu kati obadde oyagala akugamba eki ekyo kyalina okugamba akugumye tasobola kugamba nti anti tuyeba anti tuyebyeyebya abantu bonna be bakutte tugenda kubeeteera waba tabatadde ffe tujja kubata yes tujja kubeeteera ng'agenze ffe point eriwo Museveni kugenda byonna bikole Yes, okyali ku mukutu gwa Red Zone TV webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira gwatana kubanga subscribinga kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko okwate kadeka notification obeera omu kwabo abasooka okumanya buli we tuba tutaddeyo obeere ng'omanyisibwa kakati wuliriza bino bibadde bikyaliwo ebityo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bino bigenza okubeerawo ng'ate agenze Luzira mu kye tuyita upper prison era ng'eno gy'abadde agenze ku checkinga ku basibe ng'era n'abamu ku kwabo baasibwa oba baatwaliddwayo ku misango gino gyennyini egya paredi n'ebintu ebirala ebifaanana bwe bityo nkugambye eno bayiiya nabano bayiiya abasajja abamanyi mu kibiina kya NUP nabo tebatudde bakyalina bye bayiiza ogenda kulaba akatambi ogenda kutya wuliriza kigambibwa nti eno mukomera His Excellency alambudde ku bantu nga Edi Mutwe alambudde ku Akirewo Kivumbi alambudde ku Bobby Yanga ne Bobby Giant bonna bagambibwa okuba nti bali mu komera limu upper prison ye Luzira era bw'avudde awo n'agenda n'alambula ku Dr. Kizza Besigye n'alambula ne ku Haji Obedi Lutale bano nabo nga bali Luzira era ku nsonga za byabufuzi ebyo byonna nja kubanga mbikuleetera His Excellency bw'atyo bwakonfaminze bwakakasizza nti gy'abadde ava era agenze n'abalabako bwe babadde eyo amawulire ne gajjera n'enjagala nange nga kuwe nga nga government ekyayiyiza bano nabo bennyini bagenze mu maaso n'okubanga bagiyiyiza mu kalulu ake Makindye kweyongedde bbugumu oluvannyuma olwamulya nnyama Ali Kasirye Nganda okukyusa obuufu n'agenda e Makindye East wuliriza jjukira wabaddewo embeera eya Makindye West nga wakati wamulya nnyama Musiri David wamu ne Alan Sewanyana ne Zahara Luyirika gye yasookera wabulanga eyo yavaayo kakati wetwogerera oluvannyuma lwa nnyeko Derrick Makindye East okuva mu lwokaano n'ategeeza nga bw'atagenda kwesimbawo envoovuumo zaatandise Ali Kasirye Nganda mulya nnyama yandibanga agenda Makindye East ewabadde nnyeko Derrick kakati bino nga bikyagenda mu maaso eno bayiiya n'eri bayiiya mulya nnyama n'akonfaminga nti ekituufu njagala kadi ya NUP okugenda e Makindye East wuliriza Makindye East babadde etundiddwa eritayo nga wateekwa okubaawo omuntu ayeewaayo abantu bangi bayinza okugamba sijja kwogera kye bagamba bali ku bwa road mayor n'ogenda ku kino nze siri station dininga nga faada bampala mu kigo ekitandika n'ekikulaakulanya kakati werienga watagawo rescue team kubanga okuva nnyo bwe yagamba asuddewo ettawulo ngeri tugamba agenda kunni siwuliddeyo kataala kabadde kasituka era kyamazeemu amaanyi bannanga ab'ekibiina mu kifo ky'okunnyaniriza nga tebakubanga press conference kwogera kwa bawo ayajjanga hausigale wa Kanobel ate bagikubye ku mmeya ne bagala tebammanyi kati ate nze gwe batandikirako tozo wagamba muntu alondeddwa ebyaka 10 ebisanja 2 emitwalo 5 mu 6
kubanga mu Uganda yonna nze meya owa municipality yafuna emitwalo nsingamu nezi district n'ogamba nti ate temumanyi nze ndi rescue team so n'olwekyo nasabye sirina kaadi nga bwe baba bagambye era mugende ku peeki yange ekifaananyi ekyagendayo nga kiraga nti nze nateekako fake news kubanga sirina kaadi wabula nasabye mu kibiina saba ekibiina kyange kimpe ebikozesebwa ye kaadi sigaze constituency yaffe kubanga mukyageka avaawo babadde abantu badde beetala ng'abawo yeetala naye nategedde eggulu baatuddeyo nejjeno ddamulira badde mu strategy kubanga sente era nakitegeddeko neyo press conference abawo yagitaddemu miliyoni 2 esobole okubaawo yagitaddemu miliyoni 2 bwe mwekuŋŋaanya mutya mukube omuntu omu ng'atememba wako batutte obuvunanyizibwa bw'akakiiko k'ebyokulonda ne bakawamba akakiiko k'ebyokulonda kayongezaayo tebamanyira bya kibiina akakiiko k'ebyokulonda oluvannyuma lw'okusika era kamala okuyingiza empapula nga 14 ku mande tugende mu veti so sirina kaadi era ne bwogenda mu kigambo kyange kyonna maloboozi gange sinagambako nti ndeese kaadi wabula ekibiina kiryaweya nti Muyanjaba yasabye lwakuba nti balabye ekisiikirize ne badduka kati ate banaatula mu feesi yange balaze nnyo obutiitiizi omukisa gwe nafunyemu omulala tinabadde sinayatula ne bankolera press conference buli mutu era natandika okunnoonya bane Katonda mwebaza alhamdulillah era omujega afa motoka awuzaani ku mukono gwange oyinza okukolera omuntu press conference. Bigambo bya Mulyanyama ndowooza obiwulidde bulungi nnyo naye bino byonna nga bigenda mu maaso abasajja ab'ekitongole ekya poliisi n'ebitongole ebirala byonna bagenze mu maaso n'okukola okwegezaamu kye bayita military drill ndowooza bagadde balage military drill nti bokka be balina zikola wabula kigambibwa nti babadde batreiningibwa ku nsonga ez'okulwanira eddembe ly'obuntu n'ebintu ebirala bifaanana bwe bityo nti era abasajja ab'ekitongole ekya poliisi okutendekebwa kuno okutendekebwa kuno okubakoleddwamu training ebaweereddwa mbu beetegekera kalulu ka 2026 mbu mu kalulu ako balina okulwanirira emirembe egy'abantu kyesimanyi nze naawe ampuliriza oba ddala emirembe bagenda kugirwanirira batya naye kankulage training nze nzije tubeere nga tweyongerayo Red Zone TV kwoli bali kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okuba nga gy'otulabira kanzije tubeere nga tweyongera ate nkuwe updates endala.
ensonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya olina omukyala ng'akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi bowola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa nje